Muntu atisa bin ntikagenda mujjo utuka bin abuze nowhere gyomuwulizako tali ku WhatsApp toyinawo omuwulizako bin abuze kakati singa omuntu ayita mu kibira ekirimu ttimba naye nga gw'omulindidde mitala n'olaba nga tatuuka kikyosooka okulowolereza nti muntu ttimba temumize Bujjingo bini omutadde wa eyeyita omusumba Bujjingo bini omutadde wa omwana owambye waki omwana mwamusibye vaayo oyogera amayitire ku bini ndagala nkubuulire gwe Bujjingo ekyo bini kyali mu kukola kyekyo kye wamuyigiriza oyo mwana yabeeranga mu mikono gyo yabeeranga wo ng'era oli musumba wakutwala ng'ekyokulabirako bini buli yateekangako enjiri yo ku TV oba buli yafunanga omukisa oguyitako mu kkanisa yo nga tokyabuulirira nga Bujjingo omalako samoni yonna ng'oli mu kuweebuula bantu nga Bujjingo omalako olusirika lwonna oba saavisi yonna ng'oli mu kuvoola basumba banno oba abantu abalala ne bini n'alowooza nti biba bityo eyo yensigo gye wasiga mu bini eri mu mumerukiramu lwakuba kyannaku ate mumerukiddemu mu ggwe Pastor Bujjingo tukwebaza olw'okubeera omusomesa omulungi wasomesa bini watendeka bini okukakkanya okuvoola n'okwatula kyoyita amazima bulijjo okuba abasumba banno ng'ogamba oyogera mazima okakkanya basumba banno naye nga n'abasumba booli mu kukakkanya balina abaana buli muntu gw'ovumye alina abaana buli muntu gw'ovumye alina omukyala buli muntu gw'ovumye gw'odifanize alina obuvunaanyizibwa essaawa eno tuli ku kyosiga kyokungula ate bini ono teyazze buzinga omwogezi wabula yazze kukola ekyo kyennyini Bujjingo kye yakusomamu oba kye wamuyigiriza lwakuba kyannaku nti ekyo kyali mu kukola bini ali mu kikola ggwe eyakimusomesa tewaliyo asiga bijanjaalo n'akungula kasooli njagala okukitebategeezaako bannayuganda bannaye kino bini kyakola oba kyali mu kukola olwaleero kyekyo kyennyini ekyamusomesebwa omusumba Bujjingo ng'okkakkanyizza bantu ng'ovumye bantu ng'ozalaye bantu babeeko abantu b'ensi naye basumba banno nga n'omusajja eyakuyigiriza obusumba watuuka omumulangira obugalubindi n'otuuka okumuvuma essaawa eno gw'oli mu kukolima nti yalyanga mu ngalo zange yali mu kunvuma naye nga weerabira emyaka Bujjingo gye waliira mu ngalo eza Pastor Serwadda Bujjingo waliira emyaka emeka mu ngalo za Pastor Serwadda Pastor Serwadda yalabirira famire yo Bujjingo emyaka emeka Pastor Serwadda yakuwa ssente emirundi emeka nga ne ssente ze wasooka okugulamu ku ssaati etegeerekeka wazijja wa Serwadda nga ne ssente ze wapangisaamu omuzigo ogwasooka wazijja wa Serwadda essente ze wakubamu embaga wazijja wa Serwadda naye ekyamaanyi kye wakolera Pastor Serwadda kumubba mutwalo gwa $, manyi nabanyumizaako gye buvuddeyo kano kankabaddiremu abataaliko Pastor Serwadda alina omukyala gwe yasabira n'afuna omulimu mu UN nga gumusasula bulungi Pastor Serwadda alina omukyala gwe yasabira n'afuna omulimu mu UN nga gumusasula bulungi omukyala oyo n'afuluma eggwanga ne bamuweereza mu kitebe kya Amerika ekya UN ku kitebe kya Amerika ku kitebe kya UN mu Amerika nga gyakola omukyala oyo n'atuuka time n'akomawo mu Uganda n'ayagala okuwa Pastor Serwadda ekiweebwayo n'akubira Pastor Serwadda nti mbadde njagala kukula wabula mukubira Pastor Serwadda olunaku lwe yali ayagala okulaba Pastor Serwadda ng'olwedde Pastor Serwadda agenda ku trip mu Amerika oba mu holiday mu Amerika mu luwummulo lutakyasobola kusazibwamu kyava nga si kyasobola ssazaamu naye genda ku kkanisa buli gw'osangawo muweereza wa Katonda kitegeeza osobola okumukwasa ekirabo kya Katonda
Nkiddamu yamugamba buli gwosangawo muweereza wa Katonda era osobola okumuwa ekirabo kya Katonda n'akituusa bulungi kubanga sisobola kulonda ba junior pastors nga bafere. Buli pastor yenna gwe nnonda alina okubeera omutuufu era omuweereza wa Katonda ate nga wa mazima. So bwe nkugamba nti togenda okitegeeza kanisa yaffe mulimu abafere kati yenna omusumba gw'onaasangawo ebintu ebyo ajja kubintuusaako bulungi. Musajja wattu oluvannyuma lw'ebbanga omukyala ng'amukubira pastor obubaka bwabukwanjulidde nti abajja bunnyanjulira era nja kukomawo. Pastor bwe yakomawo n'amiitinga n'omukyala ng'omukyala yamuwa $1,000 mulamba nga yaguwadde junior pastor mu budde obwo bwe bayita Bujjingo. Bujjingo ye yali junior pastor awo mu kanisa ya Pastor Serwadda mu Ndeeba nga bamuwa $1,000 mulamba. Pastor Serwadda bwe yamubuuza amayitire ku $1,000 omulamba awo ewaava olutalo kubanga ono lwafuna $1,000 kwe yagula ebyuma. Nkiddamu ono bwe yafuna $1,000 kwe yagula ebyuma n'agenda n'atandika House of Prayer Ministry awo ku Bati Valley Theatre we yatandikira. Kyebbeeyi kye yasasulamu Pastor Serwadda ebbanga lye yaliira mu ngalo ze. Ekirala ekyebbeeyi kyamusasudde kuyimiriranga katuuti n'amuvuma obugalubindi n'amuvuma obukadde n'amuvuma embugubugu n'amuvuma okufaanana obubi. Bano abasumba abaagaana okunyirira bw'atyo bw'amuvuma kyebbeeyi kyamusasudde. Ng'omusajja asobola okukwata saaviisi ya kanisa namba n'amamirira omusajja gwe yaliako mu ngalo eyalabirira ku famire ye okumala akabanga imagine ne n'amumamirira saaviisi namba ng'ali mu kuvuma Pastor Serwadda. Abaana abo babbini olw'okubanga baalingawo walinga lw'omodo waabwe baalowooza nti ekyo ky'okola kye kituufu nti oline woba wamulyako mu ngalo bw'olaba ng'akoze ekitajja muvuma muvume. Bo baalowooza nti gwe omusumba obuvunanyizibwa tosobola kuvuma muntu nga talina kyakukoze era baalowooza nti Pastor Serwadda oba osanga alina kye yakusobya oba osanga alina ensobi. Kakati nabo olwaleero nga mwana bbiini eyakula ng'akimanyi nti ono ye pastor we Bujjingo ate nga yakula amuyigiriza nti oli ne waaba walyako mu ngalo ze bw'akolanga ensobi tekikugaana kumumamirira mu magazini namba. Olwaleero naye musajja wattu kyekintu kyekimu kyatandise okukola ali mu kumamirira mu magazini namba regardless yalyako mu ngalo zo oba teyalyako mu ngalo zo. Kakati ali mu kumamirira mu magazini namba. So kikyentegeeza buli wobanga owulira oyagala okuweebwa ekitiibwa wa abantu ekitiibwa. Bw'oba owulira toyagala kuweebuulwanga toweebuulanga era buli wobanga toyagala kuweebuukanga naawe tokkirizanga mannya g'abalala kuweebuukanga. Kyosiga kyokungula Bujjingo essaawa eno Mukama ali mu kusasula ebyobadde okola abantu. Bujjingo abadde ng'akwata abantu agenda n'abavuga naye n'oyo omwana bbiini avuze Bujjingo agenda almost kati weeks 3 nga tamugjaako ngalo nga naye bw'abadde tajjanga ku balala ngalo. Kakati nagenda okuwulira gye buvuddeko ng'awoloma bw'owuliranga abangeya teweetabanga mu bangeya ojja kukomerekerera bu bitomanyi gwani gwe kiyenja akanga abantu gwani twalyanga nammwe gwe gwani Bujjingo akanganga abantu gwani akanganga abantu gwani alowooza nti ogenda kuvuma ng'ekyalo kyonna weefuule waŋŋaŋŋa olowooze nti abalabbo buwakasange tebugenda kuddiza ng'ate maama gwalina sawuti ennene. Feel it. Ekyo kyennyini kye wasiga ky'oli mu kukungula. Ekyo kyennyini kye wasiga ky'oli mu kukungula oba ky'oli mu kukungula olwaleero kyekyo kyennyini kye wasiga omwana oyo gw'okutte omwana oyo gw'owambye omwana oyo gw'obuzizaawo ye gwe wamuyigiriza ebyo ebintu yabisoma ku ggwe. Bujjingo okakkanyiza abantu Bujjingo ovumye abantu kyekiseera naawe owuliremu ku kigambo ky'okukakkanyizibwa bwe kiruma ng'ovumize bulijjo simanyi nti naawe ebivumo bikuluma musajja gwe
Nze bulijjo simanyi nti naawe okukkakanya kukuluma. Naye nkizudde lwaleero nti naawe okukkakanya bikuluma. Ate teri kintu kisinga kuluma muntu nga kuba nti omuntu gwalowooza nti amudifaminga nga buli waakwata ge mazima we watuufu. Mumanyi ensonga lwaki Bujjingo atakyadde? Lwa nsonga amanyi nti oyo omwana buli kyayogera ge mazima. Ekirala akimanyidde ddala bulungi nti oyo omwana amumanyi nnyo 100%. Oyo omwana amumanyi nnyo. Kakati essaawa eno Bujjingo ali mu kupapala. Bujjingo ali mu kupapala. Naye Bujjingo si gwe asoose. Ate era njagala okukutegeezaako si gwe asengyeyo. Ffe twali tulabye abasumba mu Uganda. Waliwo gwe baayitanga balabye ekkubo. Oyo yalinnya ne ku Kurwani nnamba nga yesamonize azivugira ku basiraamu. Yalinnya ku Kurwani nnamba yafa n'omulambo gwabula. Kakati gwe yayokya Bayibuli si gwe asoose. Wabula ate ojja kukomekkerera bubi. Omanyi era nkigamba n'abayimbi weewale nnyo kwambuka ennyo kubeera ekigo kyo. Kijja kubeera ky'amaanyi nnyo. Waliwo wano Isaaya agambye kansuubire ggwe abaana bo tebali kuvuma. Kubanga naawe ovumye buli muntu. Bwe mbeeranga ekisassalala banvumenga. Bwe mba nze nkibalaze nti buli gwe nvuma kisassalala. Kuba nze mbalagamba Museveni kisassalala. Bwe mundaba nga neeyisanga Museveni waffe okunvuma. Kakati ne Bini akirabye nga kitaawe kisassalala kubanga yamugamba buli gwavuma abeera kisassalala. Kakati naye bw'amulabye nga kino kisassalala naye n'atandika okukyambula. Oba ntegeerekese so Bujjingo free Mr. Bini. Muganda wange toli wa kitalo nga gwe bw'olowooza. Baba Mr. Bini yakugamba nti mukazi wo malaya nakugamba nze ndi mukoddomi wo Bujjingo. Bujjingo nyewe okutegeeza bwaba Bini yakugamba ndi mukazi wo malaya nze ndi mukoddomi okubanga Suzani Makula nakolako naye mu Gagameero kkulu. Ebyo byalimba ensi manyi Makula agana alimba ensi. Zomanyi nakulya mikono gy'abasumba. Ffe nga tubeera mu basumba. Kale ate nkya nakugamba nakolanga mu kasino. Omuntu eyakulira mu mikono gy'abasumba. Oba omuntu alina eddiini abeera mu kasino mu mabaala ng'atunda mwenge ng'agaba zitokeni. Abeera mu kasino. Oyo kwe mulaba yalinga muwuusi wa mwenge mu bibbalere by'abalimbalimba. Nakuliranga mu makanisa, nakulira mu mikono gy'abasumba basatu abaawa. Abasumba mpozi b'omu bbaala. Oyo yabeeranga mu Kimansulo ng'azina zidolo oyo Suzani Makula gwe mulaba. Oyo Suzani Makula mu Kimansulo ky'omu kibuga. Awo be baguwoomesanga abaana be baaleeteranga lasita wange Moses Sali Bebekulu ne bumutuula wali ne wali kali ne katuula wali ne kawo ne katuula wali omwenge ne gutaba. Era ebyo Bujjingo byawuza mbu simanya Moses Sali abasezaala wange kubanga taata wa mukyala wange oyo musajja munno. Oyo musajja munno tabangako taatawo. Oba ntegeerekese. Kalabi omwana wagga nti mukazi wo kyali bwe kiti ne bwe kiti tomuwakanira. Mwebaze na bwebaza. Kubanga mukazi wo mu Gagameero kkulu abaana baamuyigirako. Era buli muntu alina obufumbo nga mukazi we amutenda nti omusajja ono amanyi byakola. Genda twalya Suzani Makula ekirabo kubanga Suzani Makula yayamba abaana bangi mu Gagameero. Bw'oba omanyi nti olina obufumbo nga bbawo yaliko mu Gagameero ku mulembe gwa Suzani Makula, genda twalira ng'omusajja woyo omulaba nga byakola bimanyi mu kisenge. Genda twalira Suzani Makula ekirabo kye kubanga Suzani Makula yayamba abaana bangi mu Gagameero okubayigiriza ekyokukola. Kutama teeka wano kola booti nkomyawo mpitiridde nnyinza okuwemula ate nga tuli mu kisibo munzigirewo n'obwana obuto. Kakati Bujjingo omuliro guwulira. Bujjingo omuliro guwulira. Olabye obulumi obuli mu defamation. Kyokati gwe banno obadde obadifaminga naye ate gwe omwana ali mu kukuleetako mazima meere buli wakoona.
olabanga weewa ate era ekimukwasizza oba ekimukuwambisizza olabye ng'alina wagenda okukwata olabye ng'omwana oyo alina wagenda okukwata weweekengedde oba weweeraliikiridde n'oyagala either omutte mangu omugjewo oba omuwambe mangu omubuzewo oba omuteeke mangu mu kkomera ekyo kye bayita okwevugira ku mannya g'abantu kankubuulire Bujjingo erinnya liruma naddala ng'oyo alikuba ate asanzeewo eriryo Bujjingo abasumba bonna bodi farmings bakusookawo naye ate bo tebasooka kukakkanya bye basangawo naye gwe obakubidde amannya gaabwe nga tosoose na kulowooza bo bwe bawulira kakati essaawa eno olaba ng'erinnya lyo lye ly'omugaso ennyo olaba ng'erinnya lyo lye ly'ekitiibwa ennyo gwe naliisanga yambonyaabonya yanvuma bw'ati gwe naliisanga yanjogerera bw'ati Bujjingo njagala nkubuulira ebigambo bino naawe Sserwadda yakuliisanga Bujjingo Sserwadda yakulabiriranga naye ekyebbeeyi oba ekyomuwendo kye wali omuddiza ng'akasiimo kubba mutwalo gwa $1 ogw'ekiweebwayo tewakoma ku ekyo n'omulangira obukooti n'omulangira obugalubindi n'omuvuma n'omuddako n'omukkakkanya naye nga naye alina abaana be bakuza ate bakulaba tewakoma ku ekyo n'oyimirira nga katuuti n'omuwaayira kino na kino fiiriiti wulirako bwe kiruma nabagamba bulimba akeera mazima akeerewa naye ate mazima bw'atuuka asaanyaawo bulimba akeera mazima akeerewa naye ate mazima bw'amala n'atuuka n'akala bw'ati asaanyaawo obulimba kakati naawe Bujjingo kyekiseera ebbanga ly'olimbidde ensi ebirimbo bye bisaanewo kyekiseera ebbanga ly'okakkanyiriza abantu ly'ovumidde abantu naawe bakukkakkanyeemu kyekiseera ebbanga ly'owaayiririza banno naawe buno bwe budde obutuufu naawe bakuwaayirizeemu mu buli ky'okola olina okusasula omuntu ayisa abantu obulungi era Mukama amusasulamu birungi byereere nkiddamu omuntu ayisa abantu obulungi era Omukama Katonda amusasulamu birungi byereere omuntu ayisa abantu obubi era naye asasulwamu mu ngeri mbi biini teyavudde buvi mu bbanga yazzenga malayika bali abasajja b'obadde ovuma basajja ba Mukama Katonda basajja ba Katonda bulijjo basaala bulijjo basaba ne basiiba ziddulayi ne bagenda ku nsozi ne bakoowoola Omukama Katonda ne bagamba omusajja ono luliba lumu kakati Mukama Katonda yasindise bbiini yayitidde mu bbiini okujja okusaanyaawo Bujjingo naye awulireko bulijjo kyawuliza mu banne always erinnya lyange toŋŋambira ku Suzani Makula ki baafu iyo baafu naawe onyumiza Suzani Makula ye baafu mugagamiro monnaffe ffenna twayigira okwo mubadde mukimanyi lwakubanza era nze bulijjo zisaagala byogero Suzani Makula nakolako naye mugagamiro nga tafuweese shisha neeyana mubiwakanamu Suzani Makula yafuweetanga shisha oyo yafuweetanga shisha mpisi kuweeweeta kundi oyo yafuweetanga shisha munywa n'abanywa amazzi okusinga temulaba nti abaana abato bawoomerwa ebbeere naye omukazi oyo yawoomerwanga shisha era yafuweetanga shisha mirundi mingi nnyo bantereko amanda nga buli budde aba mukufuweeta shisha oyo gw'oyita kabiite ng'ojja otumanyirirako nekanenako nakakazi nekajja nga katikka obunnyo bukalinga obwala bw'enva mu kkanisa mbu nako kawasamu nako kabuulirira bakyako gw'oyogera ekiggwe wante nze nakulira mu basumba ab'enjawulo era nze siwabangako gwe mu gagamero twabeerangayo abantu balamu ffenna twali bononefu ffenna abaali mu gagamero nno kino nkibagambanga ne mukaboosi mwe yali byo mukaboosi nayibaga ffenna abaali nga mu gagamero kkulu twali baana bononefu kubanga
twegabiranga n'okwegabira amasheya ntegerekese bakulu bannange temunsazamu ekisiibo kyange Susan Makula era ffenna abalina abakyala nga bakyala baffe mututenda nga bwe tumanyi ebintu mututenda nga bwe baatusiiga kamuwomya mutwalire Susan Makula ebirabo yatuyigiriza nnyo ebintu ebyo twamuyigirako kubanga bamutwalina bwana buto n'atuyigiriza era bwe nalaba omusumba Bujjingo ng'ajejembuka nange bebekulu abatata wange kubanga tata wa mukazi wo n'abatata wo nga gundi yabako dita tata wa Susan Makula oli musajja munno naawe zuukuka oli musajja munno kyekyoPTA oli musajja munno tabangako taatawa waliwo omuyimbi yava mu Gagamero omwo n'agenda n'afumbirwa muyimbi munne gwe bayita Eddie Kenzo ne Bebekulu kwe yava nkubuuza bw'obadde omanya empalana ya Eddie Kenzo ne Bebekulu kwe yava oli yali muntu we ono n'amutwala Bebekulu tasindika n'atabuukira nze ekyo nkibabuulidde Bebekulu asindika aleme kubuukira wamma kyekiri omuganda ng'azizaziyo Bebekulu teyasindikanga n'atabuukira nakati Pastor Bujjingo ekyo kyoli mu kuwulira olwaleero ekyamazima kyekintu kyekimu ky'owuliza banne ebbanga ddene otyobodde basumba banno Bujjingo difamize basumba banno Pastor Bujjingo kakkanyiza basumba banno nga n'omusumba eyakuyigiriza obusumba n'omusumba eyakwawuliza ku mafuta gwe bayita Pastor Serwadda wamubba omutwalo gwa $1 ate tewakoma ku ekyo noddanga katu n'omuvumo obugalubindi n'omuvumo obukulu bufu n'omuvumo embugubugu kyokka ng'akaddi of course obukadde tebabulwanyisa oshegeera obukadde tebabulwanyisa ne n'omuddako n'omutyobula golowooza abantu abo basanyufu bulijjo basaba Omukama Katonda naawe ekyo kyobadde ngobayisamu bakyobadde obawuliza wanudde naawe okiwulireko bwe bulumi obuswiti bwe bulumi obwoli mu kuwulira saala z'abasumba Mukama yazaanikudde era bbiini teyazze buzinga kyereeta bbiini okujja kwe Mukama Katonda yamusindisa akuwulizeemu ku kyobadde owuliza banno era mbadde nkusaba ku mulundi guno this time around tegeerako nti okudifaminganga banno kikyamu nnyo ate n'ekirala lekera okuyita nga Susan Makula kabiite simanyanga hole Susan Makula mu Gagamero twamuyigirako John Gadanga. Assalamu alaikum.